One more missing for me. Fine. Lazio fa PBS ancora Musime Kararoma kuja bana simu mlanga tutojoze. Kale kakati aflaba yo najyo sinzo kwanga kama sobo bye mwana kitangaza ngalo tunagenda mawuli. Kale ndine paraso musime simai paraso kwa ulia na hizo observation yange ensose paraso no kuiba kukulenya. And I think it is understandable. So bombulize kuba kula bananga abanda bamwe nansanyusa babuuzaako muli muti eyo mwenna abatuwagira abaagala palaso njagala okubajjukiza nti ennaku z'omwezi June nga 9 tugenda kubeera ku Lugogo Cricket Oval nga tujaguza omuziki gwa palaso mu Love Fest. Gye natumye Love Fest kubanga omukwano gwammwe gwe guntuusizza wano wentuuse era nga mbayita mujje mulungi munda gw'omukwano kwolwo olunaku lwe lunaku lwange 9 June Lugogo Cricket Oval Palaso Love Fest. Mengo naye lunaku ne lumala lukyalumu bwe oba akubiddaani amugambe Saimo yajjeko wano mu lubiri siddamu kubuuza siddamu kuba ne tubadde awo nagamba bwembeera mu dduyiro nina obuyimba bwe mpuliriza omuyimbi oyo bamuyise n'omuyita fasoboka tudde wali emabega. How did it feel ofine simu nga bagamba kabaka yennyini omanyi protocol nyingi asobola kubeera mukama waffe Katikkiro olusobola okubeera olukiiko olutegesi naye kabaka yennyini antumye nkugambe era nga sinnayogera ku ekyo njagala okusooka okwozaayoza kabaka Ronald Mwenda Mutebi olw'okuweza emyaka 68 egy'okuyigiriza egy'okukulembera obulungi egy'okusembeza egy'okukunga egy'okutulera kugamba egy'okuvumbula tuli beesiimu nnyo okuba ku mulembe go n'okujaguliza awamu naawe taata era tukulyozaayoza nga tukwagaliza obuwangaazi ku Namulondo yaffe n'ekitiibwa kidde eri Mukama n'eri Obuganda. Akaseera ako nadde mwanji bankubidde egy'ekiro ssaawa nga 4 ez'ekiro ne baŋŋamba omulangira Jonjo akunoonya. Omulangira olw'omumanyi omulangira mumanyi nga bwe twesanga tutera okwegwako mu makubo gye tuyita naye nga bwe tubadde tetunyumyangako nnyo ne kugamba nga omanyi ekitiibwa era ekyomulangira neŋŋamba ensonga erina okuba nkulu ne bampa essimu ye ne mukubira n'asanyuka nnyo n'aŋŋamba kitaffe anyumirwa nnyo ennyimba zo era alina oluyimba olumulwasoose mubuuza kitaffaani taata we mumanyi taata waffe mumanyi taata kati jojibwa omulangira bagamba taata wo okumutegedde naŋŋamba era asiimye obeewo ku mazaalibwa guno omukolo gwa njawulo si gye gino egya bulijjo guno asiimye mu ngeri ey'enjawulo nendowooza byakusaaga netegekaawo kugamba wakubidde mukyala mayanja gwasoose okubira nadde mu shock by the way abateesiteesaawo ne bambuuza kakati kiri ogenda kukola otya nebaganze bene bw'aba asiimye sagala kuwulira yadde ne ku kigambo kyonna siina kye neetaaga mumbuulire wa ssaawa mmeka ne baŋŋamba busaawa n'obudde bwa sound check
mune tubadde tuli awo ku makya nenzija netandika okulaba enteekateeka, ngenza okulaba bandi eyimba, ngenza okulaba basala keeke, ne bampita abakulu ne bangayimirira wano. Omusajja omu omukulu kidda abadde emyaka gya taata wange akubye mu ngalo nandinula mu maaso nanga muzukulu gwe omukisa gozze nagwo togumanyi ne mugaa gulyo nanga abeene agambye ayagala kweyitira asiimye bulijjo tubayiba MC ayita nze kino ekitiibwa ekintuuseeko kidde eri Mukama, kidde eri famire yange gwegamba ntandike kubuulira bubuulizi so munnange nentuuka ate raba bwenyimba nemwimba enyimba nazaagala nnyo nawanika omukono nampita omukisa nankuba kama kankubye kama kaffe kakuva ku birthday kama ndi musanyufu ate kituguddeko nga mwe tugenda cricket off ekitiibwa kyampadde kwegamba nekyampeesezza byonna binsuseeko sikirootangako naye nga nali nkyagala nga nkyegombakisobyeko mu bitabo ng'omusajja omuganda ng'omusajja omunayuganda neyanziza nnyo abakulu b'Emmengo neyanziza nnyo Katikkiro abalangira n'abambejja mwenna abakulu abaganda n'obuganda mwenna bayisa abasajja kayo baka wa Buganda makulu Nyondo Mukama akuwangaze twagala nnyo oli muyimbi ensigo eweeyinga nga bweyagala currently olina oluyimba oluyimbwa almost buli lunaku kubanga buli lunaku wabaawo eyazaalibwa ekyokubiri tubadde tuli awo wetuba tugenze ku minzaani nga tulina minzaani wetuteekateekako tulina munaye betulowooza nti maybe balina okusiimibwa ensi naye yeyina minzaani zaayo yeeroza erina abalina okukola kyosiimibwa Kamilioni mu kayimba ka Shida za Dunia yagamba tupanga nga ne Katonda apanga Palaso omuntu ali akulaba ng'omuntu abadde apanga nga waliwo abalinnya mu byopanga ogambe kiyinza okusiibira omuntu eyo Current nga Palaso yakamala okusinkana Kabaka nga mukuttemu nga Kabaka yamweyaniririza yennyini bannange baganda bange temubbanga mu maanyi baganda bange mwenna kisoboka ate bw'oyambuka nga waggulu mu bbanga otuukeyo nolowooza nti oli wa muwendo nnyo oli wa njawulo nnyo ku balala kubeera osaba Katonda akuwanisa asobola okuwanulayo n'akukuba wansi ng'osoosezaawo feesi yo nga bwe yawanuka Farawo Egypt mu bbanga n'amala n'akozesa omuddu eyajjira mu kisero n'amuwanula mu kitiibwa kye kyobwa Farawo. Mulekeraawo okunyoma bannammwe emirimu muyigenga okwogera ebigambo byemusobola okuyimirirako ng'ekigambo osobola okyogera ng'okikakasa. Kuba bulungi bwa music wa Uganda tugende mu maaso mbayozaayoza mwenna abawanguzi era nga mbakunga mujje ennaku z'omwezi nga June 9 mumpagire Mbogo Cricket Off. Oluvannyuma lwa Kabaka okusima okyalira omulala omuntu gw'onyiigidde mu bulamu bw'ensi eno? No. Sirina muntu gwe nnabadde nnyigidde era wazira nkuutira abo bonna abalina ekyokuŋŋamba nga kiyinza okuba kindabisa naddala eri brandi yange bankubira essimu oba bajje emakindi ku ofiisi bwe tuli tuggulawo buli lunaku okuva ku saa 2 paka saa 11 ez'olweggulo nga tulinze ensonga ng'ezo ezammwe muzireete ku mmeeza ensonga zammwe bazibaleetere temuddamu kuzaanika ku TV na kutulabisa tuli bannammwe tubaagala nnyo era tubaagaliza buwanguzi naye ensonga muzireete nga ku mmeeza mukole nga muzeeyi Mesaki Papa Semagula bw'aba alina ensonga kubira era muzeeyi Papa Mesaki webale kubeera musajja wa Kabaka webale butayanjaliranga nsonga mu bantu webale kubeera musajja wa kitiibwa era bannange muzeeyi alina lonche May ku Serena nga 19 bannange tugende tumuwagire tubeereyo ffenna mu bungi teri bigambo birala byenyinza mwongererako ate kati abannyonnyola eki muzeeyi Mayanja n'omukyala baategedde ku kigudde mu maka gaabwe oba ne mama kati wetaagamu muyisaamu eggaali ate lunaamala gaggwalwa leero basanyufu maama ngambye TV agikubye kiss
ng'olwo ki nga kimususeeko ngambye gwowulira otya nange wano nkankana poza agwakwita payasi ng'alaba payasi we bayasi wano owulira otya kuba nange wano nkankana nze ali eka wenkankanidde olwo gwali awo mu kidaala nemugamba maama munnange nkuteko mu ngalo z'abende kusoose omukisa ngulina naŋŋamba tonaaba mu ngalo oyita buyisa ojje paka wano nemugamba ba BBS tebankyawe nasooka mbabuuzeeko naŋŋamba kaale era nansanyukirako bambi ne muzeyi Mayanja era ekitiibwa kidde eri bakadde bange ne Mukama Katonda ne famire yange yonna baganda bange bonna abayimbi Jose Chameleon, Wizo Manizo, Radio AK47 RIP, my generals. But yes, we're still out here and we're representing, and it's glad to know our works are being appreciated. Yes. nga tumaliriza eno debate ebaddewo etambudde musical families kino kitegeeza ki eri Mayanja family nga tukyali mu kugattagatta family ezikyasinga okutugattako mu ndongo y'eggwanga Bannange nze obubaka bwempa okiwanga Mayanja kati nga Mayanja obubaka bwempa abawagizi bammwe abawagizi baffe naffe debate y'okukayana onaasinga mugijjewo debate eyo engeri y'okugiyolesa eri emu esinga obwangu genda ku YouTube genda ku YouTube y'omuyimbi gw'ogamba nti yasinga osubscribinge genda ku Spotify ye ostreaminge genda ku Instagram omufollowinge kiba kibi nnyo bwe mbeeramu eyo enkaayana oluvannyuma ne bivaayo ng'ate abayimbi bammwe temubawagira bulungi kugamba nammwe mwennyini kiba kibawa okuswala muwagire ebintu byewaka muwagire abayimbi mubagoberere ku social medias mubawe obuwagizi bwamwe bwonna olaba kati Ssaabasajja ku mulembe guno Katikkiro ayogedde ekintu kimu ayogedde n'agamba ng'amaze okwanjula abakulu bonna abali mu kidaala ayanjudde abavubuka ab'amaanyi abali mu kidaala tamenye manyi ne kyuse nentunuulira muvubuka munnange mbadde ntudde ne Ibrahim K netwetunuulira nga ffenna tulinga agamba oba agamba nze oba agamba gwe ogamba atuwadde ekyokuyiga nti omulembe omutebi gusibidde nnyo empagi zaago mu bavubuka gubasembezza nnyo leero waliwo omutaka omukulu gwe nayogedde naye ku ssimu abamu ku balayiniza puroguramu eno omukulu Mpanga wedda mpulira ekitiibwa kye kintiisiza nnyo mmutukako nga naye muvubuka ng'obedda ku ssimu w'ekitiibwa Mpanga bwendowooza ndaba oba omuzeeya ayambadde n'olubugaali eyo mu bulange eyo mu ofiisi esembayo obunene ankubira naye kugamba kinewunyisiza okusanga wegamba ekitiibwa ekyo kidde eri omulembe omutebi webale nnyo ayisa abasajja okusembeza abavubuka era naffe abavubuka tetujja kuswaza tetujja kulekera okuyigiriza nakubeera kifaananyi kirungi eri bavubuka bannaffe nga bwe tunasobola n'okudduukirira ng'emiranga gyo so kyengezaako okugamba nti abavubuka mwenna guno omulembe mulungi gye tuli nga Mayanja family tusiimye kuba gwe mulembe gwaffe abaagala okuwagira abayimbi batuuke ku ezo level n'okusingawo muyite mu ebyo kuba ebyo bye bimpuushiza okuntuusa wendi omukwano gwammwe gwe gumpanise okuntuusa ne mu Bwakabaka kiraba kuntuusa n'ebulange sisobola tuukayo bwomu omutanda yagambye nti endongo yange agirina mu matu agiteekamu ediseti ng'akola doiro ekintu ekyo kinene tagiwulira ku radio wabula ye yennyini yasiima endongo yange kwegamba endongo gy'owuliriza ng'okola dduyiro weekolera selection webale nnyo kwegamba kyembagamba nti kisoboka singa tunakolera wamu mulaba Mayanja family tukoledde wamu Palaso okufuuka owakabi yayita mu Wizo okufuuka owakabi yayita mu Chameleon kati kwegamba bw'ogenda obitunuulira byonna nze ngamba bannange tukolere wamu tulekeraawo okwetemerako ettaka space ffenna etumala ate twettanire nnyo okwejjayo nnyo ku guno omulembe kubanga n'abakulembeze baffe babawadde kyakuyiga ku ki nti baaniriza emiti emito baagala abavubuka basiima emirimu gyaffe ekifaananyi ekyo naffe tukitwale mu maaso tusiige ekifaananyi kyekimu ekyo kubanga omutanda atulaze nti kimuwa essanyu
ate naffe abaagala omusanyusa kati ekyokukola tukitegedde era nkubiriza mwenna abakulu abali eyo mu ofiisi abalina amaanyi ag'enjawulo abalina obusobozi obw'enjawulo okuvaayo yonna gye muli mutalabe nga mutuusa emikono gyammwe egy'amaanyi egirina ssente egirina obusobozi ku miti emito mugigulirewo enzigi mujyanirize bwe tuba nga tugenda kugoberera ekifaananyi kabaka waffe kyatusiigidde olwaleero. Kale nga tumaliza olina ekibuzo Uncle Palaso abayimbi abasinga abo basinkana omutanda abawekitiibwa ekyassa naawe wassa onaabulyanga ekitiibwa kyange akimpeeredde Mukama singa abadde ayagala kyalukale yandikikoze naye yagamba kibe ekyama kyaffe okuva ku birthday. So this is our ankubya akaama nampa ekitiibwa kyange Mukama ye bw'ali bwasiimye olunaku lumu nga bwasiimye olwaleero alivaayo n'akyanjula eri abantu naye andaze nti kyama kyaffe kuba akiŋŋambye Mukama. Mwana ayinza okutugiramu ankopi akaama Ankopi. Mwana kibono ayinza okutugiramu ankopi akaama Ankopi. mimi tumuyingula Ankopi, waliwo ejjinja erikongeddwako kuba kino kitiibwa kya njawulo. Mubadde waliwo abayimba abakwerega muba kyalina kye bagamba. No, nziŋŋamba abayimbi buli omu atambule lugendo lwe. Buli omu Katonda ensi eno yagidesigninga nga ekisaawe kwe tuddukira emisinde. Buli omu alina akalayini ke mwakola ki mwaddukira. So siina nti oba ki oba kinze, it's my own competition. It's me today versus me yesterday. So tekirina kye kinzijjako nga ne munnange waali naye ne munnange njagala abeewo naye akkirize nange nkole ki nti nange wendi akalayini kange oleme kagendamu ng'odduka. So that's all. Nze ekyenjagala as you know, Palaso is a brand ate kati ekitiibwa ekinyongeddwako kintadde mu position kwegamba efuuse ekyokulabirwako ate kati nze nina okupreachinga muyimbe nga bali ba Palaso kati n'olw'ensonga tolimbye afuse reference Muyimbe nga bali ba Palaso otamala kubanga ba Palaso munnange so kyengezaako okugamba si kyekyo mwenna mbakunga buli omu okole ku lugendo lwo ofe kubikwatako olabe nga bizinensi egenda mu maaso bulungi nga tonyigiriza ndala kwaffe nakujjawo tweyanza sponsor nze ndi ku video ankopi asiibula masengere introduction eyo waliwo obuyimbi ate bulijjo bwembongako era jjo lwe namugambye nsobola omusinkanako nemugamba mukwano gwange ate nze mukwano gwange Prince Charles Wasajjo ye mukwano gwange ate kyali wange ate bulijjo eyantiga kati ate yanguddemu naye ate naye ngaalaba naye nga kyebezize temanyi ennyimba ze abazzukwa zimunyumiza akayimba ako kaava kukirekakisaawanya okwatidde akantu ndika video bannange okuja kantu katukole Oluta
Musiime yeyagalire ku Masengere. Yo, toyagadde.